mpeereddwa nnyo omukisa era nga njagala nnyo okuyigiriza okulinga bwe kutyo era kujja kutuyamba nnyo. Era bino bye biro nsaba nnyo otegeke ebintu ebiringa bwe bityo, kale tugenda kuyambibwa nnyo kubanga awamu era ne platform era eringa ssomero lya discipleship, kubanga abantu abamu abasumba n'abaweereza twetaaga okwozebwa mu birowoozo ne mu mitima gyaffe tusobole okufuna okumalirira mu Katonda, naye ng'okumalirira kwaffe tekuyimiridde ku kusalawo kwa muntu. Katonda ayinza okuleetera abantu nga bakwetoolodde nga bazze okuweereza naawe naye tebalaba ky'olaba, nga vision Katonda gy'akuwadde tebagiraba, wabula bayimirirawo nga baagala nnyo okole ekyo bo kye baagala era okiyiringisirize ku sayidi zaabwe. Kati bw'otakikola bw'otyo nga beeguŋŋumika, kiŋŋamba okweguŋŋumika nga babeera beesisigiriza, babeeramu ng'eno embuzi gy'otwala ku ttale okulya omuddo, ogitwala yegenda okulya enjala gyeruma naye nga yeesisigiriza. Omuntu oyo waali okufuna omukisa singa abeera ng'ali humble, nga mwetoowaze okuweereza naawe, naye buli kyemukola abeera yeesisigiriza, abeera nga oluggi olutagguka, takkiriza bayingira ate takkiriza bafuluma, yeetugga n'abeera nga edda baagamba nga ggongolo olulikoonako nga lyezinga, oyogerayo akantu katono ng'anyiiga, ng'abeera yeesibira mu buweereza ng'owulira nga waliwo empewo etali ntuufu mu buweereza. Era olaba nga n'abantu bonna ababa bajja mu kkanisa oba okusaba nga bamutunulako era baba bamwesittalako, kubanga nga si muggule, nga musibu, nga munyiivu. Akola atya bw'atyo, alina kukola kye ŋŋamba nze Mukama kino kyandaga. Excuse me. Yeah. So neebaza Katonda olw'ebigambo ebiyirigirizibwa ku platform eno ya Healing Outreach, era ndabira ddala discipleship, okuyigiriza, okusumulula abantu, okutusumulula, kubanga bino ebiro byonna era okiraba Mukama atuyita kutambulira mu butukuvu, mu butuukirivu, era nga kyekigenda okutuyamba okuwangula. So n'olwekyo sorry, olabira ddala nga bannaye abooluganda tulina okwesumulula, kakati ezo ze ziyitibwa empisa. Tulina okukwata okuyigiriza empisa mu kkanisa. Omuntu alina empisa endala alemesa omulimu, ate buli mulimu we gulemesebwa omuntu nga yeetadde mu kasonda omulimu ne gulemesebwa, okwo kulemesa vision. Kati muba temulina gye mweyongera mu maaso, kubanga onaafuuse kijinji, ate ebiseera ebisinga ng'abadde atunuulirwa nga ye muntu ow'amaanyi, ye muntu gwe ng'omuweereza alidinga gwe weekubirako akuyamba, abantu bamutaddemu obwesigwa, bamutunuulira nga yayamba. Kaakati nno afuuse embuzi ewalira ng'agamba nti kale katulabe bw'onoobikolayo. Ekisooka abantu bammanyi, ekirala buli bonna abasinga mbatuukirira, ekirala n'obeera nga tokkiririza mu ebyo byenjagala nganze, obuweereza bwo tebugenda kweyongerayo. Kiki kyendaba wano era kyenyinza okubuulirako nti ekyawandiikibwa kye tuyiga mu Bakolinsi ekisooka 16:9 nti enzigi nnyingi zinziguliddwawo naye n'abalabe bangi. Mukama n'ampa muli okubikkulira okugamba nti buli awali ekijinji ky'omulabe luggi luggulwawo bulukira. Buli lw'empangula embeera eyo oluggi luba lugguddwawo, era buli lwe luggulwawo kitegeeza
enzigi nnyingi nnyo zenfuna omwo kubanga okwo nno kwe kuyimirira okwo kwe kuyimirira. Era omusajja wa Katonda Pastor Stephen Muyanja kwabadde atuyigirizaako tuyina okuyimirira n'okuwangula obutabiwunjuka n'ebyo ebiwunjula. Ekyo oyinza kukifuna otya n'owangula ng'otunuulidde Katonda yekka omutuukiriza w'okukkiriza kwo ate ng'oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu kubanga abakulembera omwoyo be baana ba Katonda. Si byempulidde owulira kakubye oli naava nagamba Mukama yaŋŋamba bw'ati naye nga ebintu byonna byakuleetera byakulemesa. Bw'oba tokoze bw'oti nze sijja kukola bwe nti nze bw'oba tokoze bw'oti kati nno sijja kujja ate bwe sijje ekibiina tekijja kubeerawo. Kati nga ye yeerabamu abantu 1,000 700 naye Bayibuli egamba nti ate ye alina 7 Katonda. Bw'oyimirira n'osaba Katonda wo agamba anze nenejje nja kukuleetera abo abalina omutima ng'ogwo abalaba kyolaba abalaba vision gye nkukwasizza. Oyo ye Katonda. Okwo kwe kuyimirira, okwo kwe kumalirira. Ne bwe tubanga tuyigganyizibwa Katonda atuwa obuddukiro nti anaatuteerangawo obuddukiro, the way of escape. Oyo ye Katonda omulwanyi waffe. Bano bankyayiraako bano osanga obukoosi mu kkanisa. Obukoosi mu kkanisa eriyo amakanisa agamu nga gakolera mu bukoosi. Kakati neeno obasumba obaliidinga n'omala okwatako omuno ng'alina kyakoze oba n'oyagala mumuyite mu disciplinary committee mwogereko naye ng'olwo beegugunga nga bwegugunga amugamba kaatya akakatole ogenda okulaba nga katandika okuyingira mu butole obulala. Akalinga kagenda akatole nakalinga kagenda kye banoonya kulumya ggwe. Naye mu kubuuza ekibuuzo Katonda waabwe aliwa. Kakati abooluganda tuyina okulokoka. Bino bye bintu ebimu Katonda byatugamba ku kiseera kino ng'agamba nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe tuneetoowaza ne tunoonya amaaso ge ne twenenya ne tuleka byonna bye tubadde tutambuliramu, empisa ez'obuzaaliranwa, enzibu, embi, entondo, okwemulugunya okwa buli ssaawa, okutoma, obutasiima, okuyisaamu amaaso. Omuntu gw'okola naye ng'omuyisaamu amaaso y'olaba talina kyamanyi, okulemesa. Kwagamba buli ekijja oba muntu mutudde ayogera vision muli mu mutima omuntu agamba yayogeramu ki oyo Katonda ng'ayogera naawe. Buli ssaawa wabeerawo ebiremesa naye owooluganda yimirira. Message gye tufunye yakuyimirira. Tuyimirire, yimirira buli woowangula embeera eyo y'omuntu gwe gw'obadde weesiga. Ky'oba olaba Katonda atugamba nti zimusanze oyo yeesiga omuntu. Okimanyi gw'obadde osibirako olukoba nti essaawa yonna ayinza okwekyusa. Yesu yali amanyi, of course ayinza okuba yali amanyi kubanga ye ng'abibikkulirirwawo. Naye naffe abali mu ye nti bwe tuba mu ye n'ebigambo bye bibeera mu ffe nti etusaba kyonna kitukolebwa, naffe tusobola okubiraba kubanga Yesu lwe lujja oluli mu ffe abitulaga. Yali yalaba Yuda Iscariot naye yalina okutuukiriza mission. Naye omuntu akuliranya bw'ati bw'aba tatambulira mu kigambo ky'obwakatonda mu mazima g'obwakatonda n'okwetoowaza Mukama kyatugamba, abeera ate ayagala yabaakufuga. Ayagala yabaakufuga, yagala steering yagikwata. Buli lwaleeta kyaleeta n'ogamba n'Omukama kino kyayogera ng'agamba agaana atya gundi yange. Tekitegeeza nti oba ogaana okuteesa n'amagezi g'omuntu oyo, naye okutuula n'okuteesa mu kwagala nga mulungamizibwa Omwoyo Katonda. Ekigambo kye tubikuliddwa nti Katonda akuleetera abantu abalina omutima ng'ogugwo, abalaba kyolaba nga tebalinaako bigendererwa n'akamu, naye nabo nga balindiridde Katonda yennyini omutonzi w'eggulu n'ensi baggulira enzigi n'okubayigiriza era n'okubawa omukisa nga obuweereza bwabwe okuweereza kwe baweereza tebaweereza lwakubanga gwe liida, gwoba Maama May, gwoba Musumba Stephen Muyanja, naye nabo nga bali faithful mu maaso ga Katonda waabwe oyo yabalokola. Kubanga bwe bakola obulungi naye Katonda nabo abakola bulungi ate abayimusa. Okwo kwe kubikkulirwa.
naye twebaza nnyo Katonda olw'ekigambo kye tufunye amalya g'ekyemisana olwaleero Uganda, amakya ga leero mu USA ne mu nsi endala. Twebaza Katonda olwa Healing Outreach platform Katonda gy'atuwadde nti tuyigirako ebigambo ebikulu ebyebyama. N'olwekyo noonya okulaba ng'ojja tukuŋŋaana oleme kusuwa, ate beerako ne b'obuulira abalala bannaye. Tubuulire enjiri, bino bye biro Katonda by'ayagala tubikkulirwe amazima n'okumutegeerera ddala mu butuufu bw'amazima amatuufu mu linnya erya Yesu Kristo. Ayi Mukama Katonda wange, nkwebaza kubanga buli lunaku otubikkulira ebigambo ebyebyama ebiri mu kigambo kyo eky'amaanyi ekyebuziba, kubanga oyagala tutambulire mu butukuvu bwo Mukama, tutambulire mu butuukirivu. Watulaga omusajja Zakariya ne Elizabeth nga baatambulira mu butuukirivu nga tebalinaako nakabi konna, baatambulira mu biragiro byo Mukama wa bakama. Naye yadde baali bakaddiye era wabasesenkana n'obakolera emmeeme yaabwe n'omutima gwabwe kye baali baagala. Wali nga tusoma nga tuserengeta Mariyamu yamala nga naye malayika amulabikidde okuzaala mwana Yesu alibeera omulokozi ow'ensi. Kyokka ng'ate Zakariya ne Elizabeth Katonda yabalabikira nga bagenda kuzaala omwana, ate era erinnya libeere Yokaana, ng'era agenda kubasanyusa asanyuse n'abo ababalinaanye. Katonda bw'atyo bw'akola n'akuggyako ekibadde kikwambadde nga bagamba ono nno yaggalirwa olubuto, ono nno yasibibwa, ono nno ali rejected. Katonda byonna n'abikwambululako. Naye nayagala nnyo ekigambo Mariyamu kye yayogera, yagamba nti Katonda bw'akikoze bw'atyo, bw'ayagadde akikole bw'atyo, anziggyeko ennaku kwegamba nyambululeke ekyembaddeko ng'ensi yonna kyeraba. Oyo yasibibwa, oyo mwavu, oyo bw'ati yalibeera ki? Nti Katonda bw'atyo bw'ayagadde n'ankola bw'atyo, ansanyuse era mpeesa obujulizi, alaga ekitiibwa kye. Banaye Katonda bw'atusumulula alaga ekitiibwa kye. Twebaza Katonda abikoze mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Gabana ku katambi kano banaye tusobole okuweebwa ffenna omukisa. Manya n'eddoboozi ndi Maama May. Banaye mujje mutujoyininge. Tuli ku online, tulina services wonna mu America, e Uganda, mu India, wonna. You talk about it. Kyekyo Katonda bw'atyo bw'akikoze era bw'atuwadde omukisa. Jangu olabe nga tusabirako wamu. Bw'obanga obadde obutaabutana nga tomanyi w'oyita, kuba ku nnamba eno 857 266 274. Kuba ku WhatsApp oba sindika note tukulagirira engeri gy'otutuukako gy'oyingira ku platform. Oba genda ku www.healingoutreach.net. God bless you. Amen. Mama May Kawaala wano. Amina. When our backs were against the wall and